Abami, we are never present in our children's lives. Tulowooza nti okusasula obusasuzi fees oba okujjanjaba abaana oba okubaweerera, that's all we have. Yet it totally goes beyond that. Ezo emboozi tuzze tuzoogerako nnyo. Actually emboozi ezisinga ze tubadde nazo ku NTV tuzze twongera ogamba abasajja mubeewo, we must be present in the lives of our children and our wives. Kubanga buli bw'omala ebbanga nga tobeera mu bulamu bw'abaana, abaana batandika okubeera manipulated nabangu bakumanipulating. So emboozi zino zibadde nga ku NTV, we have amplified the conversation of men to be inclusive, to be present, to be active mu bulamu bw'abaana. Omwana okutandika okukola ebyo byonna kiva gwe taata okutandika okulowoozesa omwana wo nti badeewo. Butaba na boundaries. Omwana asobola okuba badde wange, Mandela badde wange, si yakwata masimu. But nina aline komo, alina wako amanyi wako nti nze taata wange nyumya naye naye bwe ntuuka wano sisala wanandya bwe nnumba mu kyalo bw'olumba linda mba nkutta kubanga oli mwe wava. Now ebyo byonna there were quite a lot of issues ezajjamu n'okubeera liberal. Ogenze ne mutandika okuteeka oluzungu ennyo mu kukuza abaana, mbu abaana balina rights na biki byonna. Abaana twagadde nnyo okubayigiriza their rights before we teach them what is right. Kaddemu abaana twagadde nnyo basomesa their rights nga tetunnabasomesa what is right, ebituufu bye biriwa. Muzadde obwo bw'odiringa nayo okomawa. Mwana n'ayogera ku kamera n'agamba mbu daddy nayo nasoyalinga ebigambo bya F ne S. You messed up, bro. Oh no. What sort of shit is this? Oh no. Bino byonna bikulaga ekintu kimu nti there is something that is erupting. Abaana okutandika okuventinga bwe batyo nga n'ennyaabwe tasobola kubagambako nti kikome. Kitegeeza nti ffe abasajja tetuliiwo. We are not present, we are not active, and Mandela, kindly receive that parcel for me. Thank you. Nti tetulina presence mu maka g'abantu baffe. Abaana baffe tetuliiwo, ne bakyala baffe tetuliiwo. Kyekiraga ekyo kyonna